kati baabo batandika mpola ku bya 5 kati batuse kugenda ggulu kuleta biteso bya kulonda leader opposition bagenda bagwerayo ngende nange ngamba goberera buli naku nabangamva mu kibina kimunganda mu kirala ngende ngamba goberera kati olaba batuse batandika na bya 5 kati batuse ku kya kugamba nti no leader opposition akubweka kati opposition egamba tetugenda ggulu kati bo bagenda nalabyo muwalo oli Nannyondo gwe bagisayo signature ngatudde ggulu kati munanga abantu bakuwalula bakuyingiza State House ogenderera mpola nange namboze bakyantwalira kabwe bati mpola nga bagenda bampalula kali bakati banyongerayo nga ndi musiru siraba kakati awo ndi mukazi mukulu awo mbantu sogamba ndibana ebyo bufuza awanyuki wow I will not side with evil whatever however much the intimidation and harassment demonization yona I will not side with evil sijja kudda usaidi ya kibi omubi bwaba yasikasika abange n'abatwala eyo side nsaliddwa mbasabira Mukama Katonda abawamanyi bamutolokeko bakomewo tulwanise efuga bbi mu Uganda.